Alright, Mugaka gwaawo abaddeyo akamala okulayizibwa nga omubaka omukyala akiikirira ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka Masaka City, Justin Nammeere Mbu awambiddwa emmoloka kika kya drone. Bampita Kalirugambo Promax Simple MC tambuza video nze ndukuwe byokka bye nasigaliza kulubawa. Now, just a few minutes ago, amawulire gatandise circulating ku mikutu egy'enjawulo nti omubaka omukyala eyakalayizibwa owa Masaka City Justin Nammeere awambiddwa emmoloka kika kya drone. Olufunye amawulire ago sipapiddewo gakola of course dakiika nga 15 emabega, wabula kasitanda by'omukutu ogumanyikibwa ng'ogwa BBS Terefayina nga gupostinze ne gugamba nti omubaka omukyala ow'ekibuga Masaka Justin Nammeere kigambibwa nti awambiddwa abantu abatannategeerekeka mu mmotoka kika kya drone. Ebisingawo tubireete mu ageesigika, that is ku ssaawa 4. Eyo BBS ye postinze. Bassabo ne bannyabo okuva ku makya emikutu egy'enjawulo gibadde nga giwandiika, different tabloids zibadde ziwandiika nga gigamba nti Muhoozi Kainerugaba alabudde Nammeere n'amugamba nti shut up your beak. Nammeere abadde mu lutalo n'omukulu amanyikibwa nga Kabanda. Kabanda ye Secretary General wa PLU, Patriotic League of Uganda. Now, Kabanda a few minutes ago nga amawulire ga Nammeere okumukwata tegannaba kusatulatinga, omukulu Kabanda avuddeyo n'akola post kanji banoonyeze waneeno kuba kati Kabanda ku mukutu gwo gwa X a few minutes nga tewannaba saturating amawulire ga kuwambibwa kwa Nammeere, Kabanda avudde n'akola post eno agambye atya, njagala ogirabe. Kabanda agambye mu post gy'akoze, those who can access her tell her that we have been reliably informed that she is busy threatening MPs not to attend the incoming Speaker Honorable Oboth Oboth's function tomorrow. If she does not stop, she will be picked. Eyo post Kabanda yagikoze. Nze olugirabye wayisewo eddakiika ntono nnyo ne ntandika okufuna amawulire g'okuba nti Nammeere bamukutte. Mu post ya Kabanda tayogedde muntu ki gw'abadde ayogerako, because agambye those who can access her tell her that we have been reliably informed that she is busy threatening MPs not to attend the incoming Speaker Honorable Oboth Oboth's function tomorrow. If she does not stop, she will be picked. Eyo post ya Kabanda gyakoze ku mukutu gwo gwa X. Olunaku olw'enkya Oboth gwe baendoosinze nga Speaker ateeseteese Thanksgiving mu maka ge mukono, era nga kigambibwa buli mubaka owa NRM alina okwatendinga that event mu maka ge. Remember Oboth gwe baendoosinze, it is now official, tekiriko kweka. Muhoozi yakedde n'apostinga ne tulowooza nti oba just bigambo bye. NTV ekubye omutwe n'egamba nti yesterday mu meeting yabadde mu State House Amongo bakamutemye nti tetugenda kwendoosinga, tugenda kwendoosinga Oboth. Era kigambibwa nti yategeezebwa Museveni n'amugamba it is better you stay away from the news, n'amuplacinga under house arrest. Kati mu post ya Kabanda agambye those who can access her tell her that we have been reliably informed she is busy threatening MPs. Kati simanyi
Kabanda abadde ategeeza Anita Amongo oba abadde ategeeza Nammeere. Nammeere olunaku olwaleero just a few minutes ago amawulire ndowooza gafulumye dakika nga 2 emabega. Awambiddwa. Empamba gye bamuwambye, emmotoka emuwambye kika kya drone. Kika kya drone. Nga bwe bawamba bulijjo abantu aba NUP naye bwe bamututte. Kyekino Kyagulanyi kyasiiba abagamba nti olwaleero oyinza oseka nga batwala banno naye bwe banaakeera ku makya ne bakutwala lw'olimanya ensi nti tesaaga. Anita Amongo abadde nga daalingi bwe twogerera essaawa zino bassebo ne bannyabo takyali daalingi. Omuntu eyali asinga omubiyita ng'amuwa ne Kafumito ne Haaga ye yatumiddwa obubaka obumutegeeza nti gwe ebibyo kirabika kaweddemu. Ye Kabanda oyo gw'olaba bassebo ne bannyabo. Abo baali baddaalingi kati kabwanango. It is only just a matter of time. Because wotandika okutuula wansi n'owuliza ebigambo okusinziira ku butambi obusakulatinga akatambi ako katambudde nnyo kalaga emmoloka kika kya drone ng'epaakinze mu maaso g'emmoloka egambibwa okuba eya Nammeere ne muvaamu ab'amagye mbu ne bamusitula ne bamuteeka mu mmotoka ne bakuliita naye okusinziira ku babaddewo amawulire ge batambuza bassebo ne bannyabo. Kabanda yagambye Nammeere jjo nti teekateeka DR forms zo because alina obukakafu nti Nammeere akalulu yabba kabbe. Omuntu omu yaŋŋamba nti bano abantu bagenda tuuka ekiseera beekube bokka bokka nga mwe bannayuganda temutaddeemu n'amaanyi protest vote bagenda gibalwanira. Kati batandise okwekuba. Lwaki ŋŋambye Anita Amongo si ye muntu w'okuzannyirako, si kyakuzannyisa. Ebbanga naye lya Anita Amongo tuyinza omulaba ng'omukazi omusiru naye alabika mukazi mugezi. Ebbanga lyamaze ng'akola n'abantu bano naye yakimanya nti one day basobola omukola ekintu kino. Kabanda okuvayo n'agamba nti tufunye information nti oli kutiisatiisa ba MP obutagenda ku Thanksgiving nti tugenda kukupiikinga. Kiba kitegeeza Anita Amongo akyalina influence mu babaka ba parliament. Abaffe, should we think nti anytime omuntu ayinza okumira essasi oba obutwa? Ye Nammeere bwe twogerera atwaliddwa. Kati gwe abaddayo asabukasabuka alowooza nti nammwe muli balangira ng'ate muli bakopi. Kati mugenda tutandika okiwulira. Nammeere aliiriddwawo tetunamanya nsonga lwaki bamulidde nga bwe baalya Edi Mutwe nga bwe baalya Alex Waiswa ne Nammeere bamulidde. Akategedde vuga video bampita simba.